Aya basi embeera nga bwesobodde okubatenga etambula yembeera gye twasobodde okubatenga twayise mu weekend kyekivulu kino ekyasobodde okubatenga kyogeza abayimbi ab'enjawulo ne beebuuza ti baani kibayita UG Connect bannaffe embeera nga bwesobodde okubatenga etambula akadde katukkirize music industry basobodde okubatenga bamutunze mu bitundu abayimbi ab'enjawulo tukkirize nti bano bayita bapromota ab'enjawulo bayinza okirabanga ekyokusaaga akadde kano n'embeera nga bwesobodde okubatenga etambula UG Connect concert eno eya online basobodde okuba tebagitongoza olunaku lwadde lwa mukaaga ng'egenda kulagibwa weekend 54 awo nno kitegeeza paka mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja wekigenda okubatenga kiggwera embeera netegeeza atya mu kintu kya system ya music bwebanga kitambula bwe kiti akadde kano nga n'ensonga zonna bategeeza nti zava side z'eggulu wa General Salim Saleh akadde kano bapromota basobodde okubatenga batunze abayimbi batundiddwa batya okutandikirako okuva side z'eggulu akadde kano ndabyeko Dr. Jose Chameleone era nga asobodde okubatenga ategeerako nti sente ziri mbuwumbi n'obuwumbi basobodde okubatenga bazifuje era nga n'omukulu asobodde okubatenga entegeddeko ebimu ebitonotono omukulu General Salim Saleh asobodde okubatenga abategeeza okubatenga beegasse wamu naye nga waliwo akasente ke bafunye ba superstars akadde kano kyekutegeeza UG Connect ene yasobodde okubatenga ze e-concert oba gye bayita electronic concert eyasobodde okubatenga ebeerawo ng'egenda kubeera wiiki 54 gwawuliriza gwabadde atera okubatenga ogenda mbidongo ofuniramu wa ba DJ bagenda kubatenga bagibwako emirimu mu nsonga zino kubanga gavumenti egenda okubatenga yiddiza ekintu ky'endongo kino bitambulirawa nakutegeezako nti abayimbi akadonkamu omukulu gwe bayita Fred Sebata mwawulira nti amabanja gamuli mubi akadde kati temukyawulira bamuwa miliyoni 5 naye izo gamba nti ennyimba za Sebata akadde kano zalibadde zigula miliyoni 5 talent oyinza ogiteekako ekkomo lya ssente mu mbeera eno nga bwetambula bannaffe omukulu gwe bayita Balunywa omukulu gwe bayita Bajjo ne Ande Events basobola okubatenga bagenda side z'eggulu okubatenga nga balobinga concert eyinza okubatenga ebeezaawo abantu mu lockdown akadde kano baba bakoze plani yaabwe nga akasente akagenda okubeeramu kalimu paka 54 wiiki 54 kitegeeza kiggwe ku muyimbi embeera nga bwetambula politics owa music banji bagamba nti music omukulu bamita David Utalo weekend yasobodde okubatenga concert yagiganye okubatenga agiyimbako kigamba nti badde bamuwa miliyoni 3 ye nakirabira ewa n'agamba sijja kubatenga nnyimba kati bano abayimbi abalala ba Spice Dana ba B2C waliwo Easy ne ba Upcoming abalala be basobodde okuba tebakibaddeko ne ba B2C awo n'omukyala gwe bayita Winnie Nwagi olw'embeera nti ebyensasula omukulu David Utalo yagambye miliyoni 3 sezikolera twagala ebivulu babite akadde kano music yena okubatenga atambula abayimbi bali badde bayanira ekintu kimu ekyokuba music waabwe tebali ku stage bayinza kubanga bamufunamu batya platform ezenjawulo nyingi nnyo gamba nti YouTube, Spotify waliwo platform nyingi nnyo ezitunda music akadde kano abayimbi ab'enjawulo bali badde bafunamu ssente corporate oyo akadde ka Dr. Jose Chameleone yabadde tazunga nti adda ggulu agenda wa ng'ayina music wa atambula ng'ayina corporate esobodde okubatenga buli oluyimba lw'olukubibwa oba balukubye malwowi balukubye mu nsi ki akadde kano nenga e-concert oyinza okugamba nti yesaana akadde kano nze nga bwe ndaba endongo n'ebitono byensobodde okubatenga nsoma mu music oyinza okugamba nti akadde kano abayimbi bagenda kubatenga bakotogerwa ebitone byabwe kyolina okubatenga oyimba nga gavumenti esobodde okubatenga ekkiriza ba Bobi Wine tebagenda kubatenga baddamu okulabikako bwebanga concert zisobodde okubatenga zigendayo bwe ziti nga bwe kigenda okubatenga kitambula akadde kano omukulu Dr. Jose Chameleone oyinza okugamba nti ayinza okuyimbira abantu nti abantu baffe enjala mujjukire emboozi yatubonga naawe weyasobola okubatenga etambula ekintu ky'endongo kati abasuubuzi abadde basobodde okubatenga batambulira mu ndongo eno abasuubuzi y'endongo basobodde okubatenga bajjudde eggweredde side z'eggulu kyekutegeezaako bw'obanga oli muyimbi e-concert nga tugeze oli muyimbi David Utalo obaddeko ba DJ ba makeup artist bonna bakuyambako mu nsonga ezo mu wiiki 54 ogenda kubanga tokyalinawo ba DJ ba makeup artist abakuyambako mu nsonga ezo olw'embeera ogenda kuba tokyalina ssente abayimbi mu Uganda abasinga olowooza bagenda kuyimbisanga abantu 2 buli lwa mukaaga olowooza banatuuka yembalala banatuuka yemubende ye gwe abadde ayingira ekivulo ekye15 ogenda kubatenga okola otya abadde basiba ebikaale babadde bagira ensonga ezo kati yensonga eyo olwokuba nti e-concert akadde kano e-concert yali badde sinzibu nnyo naye abayimbi abali ewaka musicale basobodde okuba tebafuna music waabwe mu kintu kya corporate
akadde omusajja gwe bayita Fred Sebata gwe nkutegeezezaako okumugula ennyimba z'emmito $5,000,000 oyinza okugamba nti music wa Sebata azitowa $5,000,000 nga buli mwezi ku YouTube abadde ayinza okufunayo $1,000,000 nga 4 paka obulamu bwe bwonna. Kino nno kifaananyizaako n'abasambi b'omupiira n'abazanyi. Ndowooza abayimbi be basinga okuba ate nga balina talenti ey'enjawulo. Ab'ebifuzi mujja tujulira. Ab'ebifuzi badde bategeka kampeyini zaabwe bagamba nti omuyimbi nyimbiraayo. Tebagamba nti musambi wa mupiira tugende kkali. Baleeta muyimbi n'ayimba oluyimba tubonga naawe. Kati mu nsonga eyo abayimbi b'amaanyi nnyo kuba omuyimbi ne wobeera wa myaka 8 oba okyayimba naye omusambi w'emipiira otuuka ku myaka 4 nga bagamba nti okuze. Mu nsonga ezo otegeeza ki? I-concert yakadde kano mu Uganda kibadde kikyabula mu nsonga nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Agavaako eggulu ndabyeko Chameleone kwalizeza bafana omukulu gwe bayita Lili Pazo nalabye nga kamunguluze bagamba oba Alusaz nti yamukutte. Abaana bakoze amawulire eggulu. Kati embeera yeeyo nno etambula akadde kano mu nsonga ezo eza i-concert gye nkutegeezaako. Era abayimbi ab'enjawulo basobodde okuba nti batandise boycottinga olw'embeera nti ensonga nga bwe zitambula. Endongo wegenda okuba ate ng'edda togenda kuddamu kuwulira buli obuyimba nga bayita akatengo bikwase gundi ezo zonna zigenda kubanga tezikyaliwo mu long term. Aba bakirabidde wala abayimbi bw'oba tokirabidde wala abayimbi bayinza okugamba katufune ssente za wano naye nga music wo babeera bamukutte. Abayimbi akadaukamu abasinga bonna endongo yaabwe yonna bagigula. Ennyimba zonna Sebata zagenda okuba ate nga ayimba paka okufa kwe gavumenti eziina. Okitegedde abajjukira embeera zonna ezatambula South Africa mu Congo music yenna basobola okuba ate bamunafuya. Era akadde kanaddamu mpolampola n'ensi gye bayita Nigeria yesobodde okuba ate ng'ekola ekyenjawulo. Mu nsonga zino zonna i-concert nnungi naye omuyimbi asigadde waka anaasigala afuna. Gwe bonaba oyimbye wiiki eno n'ofuna $5,000,000 olina ba DJ abakuyambako okutambuza endongo ogenda kukola video ya 15 nga bakuwadde $2,000,000. I-concert erina weetambulira mu nsonga zonna nga bwe zisobodde okuba ate nga zitambula.